Bifulu promoter amanyiddwa nga Balaam yatyobodde ekitiibwa kya Buganda. The agent yavuddeyo ku big boy list Gravity omutujju gye yafulumya. Maama Phina yawadde abakyala akalowoozo ku lunaku lwabwe olwa Women's Day. Ago n'amalala ge ngenda okuba nga nkutuusaako wano ku Itos TV nange Maria Violanta wabula nga sinnaba kukwongerayo gwe wenna andaba. Towerabira okusubscribinga ku YouTube channel yaffe Itos TV kosa okutufollowinga ku social media platforms zaffe ez'enjawulo omuli Facebook, Instagram, Twitter ne TikTok. Zino zenyimbe 10 ezikutte bannayuganda omubabiro wiiki eno okusinziira ku YouTube nga zikutusibwako IP Records wane Kansanga. Balekaabo akapalaso kagenze ku namba 10 wiiki eno. Dio olwaluga luze ku namba 9 wiiki eno. Badman looking good in the Follow John Black lwambuse ku namba 8. Attention akomu Nigeria Omale ne Justin Bieber kagenze ku namba 7 wiiki eno. Tusimbudde olwa Gravity omutujju lwambuse ku namba 6. Kabisi kandagala olwa David Lutalo lugenze ku namba 5 wiiki eno. Tolekera bigole buutu sinasanga bwesikulu. Nkwata bulungi olwa Shiba lugenze ku namba 4 wiiki eno. Nkwata bulungi. Big Boys olwa Gravity omutujju luze ku namba 3 wiiki eno. Chill with the biggie boys. Chill is the never biggie boys. Calm down olwa mu Nigeria Rema lwerukute namba 2 wiiki eno. Baby calm down, calm down. Maje Azawe featuring Fik Fameka lwerukute namba 1 wiiki eno. Tulinde nate wiiki ejanga tukuletera ennyimba zaffe 10 ezikutte bannayuganda omubabiro okusinziira ku YouTube nga zikutuusibwako IP Records wane Kansanga. Nga nkututte mu mawulire agabadde mu wiiki eno. Wiiki eno ebaddemu amawulire ag'enjawulo mangi nnyo era nga we nabasuubiza nti nja kubanga batuusaako. Nzuuno ntuuse okugakutuusaako era ng'olunaku olwaleero ngenda kutandika n'eggulire lya Prima. Prima bibadde ku intaneti nga kigambibwa nti yamma omwami Geostedy abaana be okumulabako. Wabula Prima okuddamu abo bonna ababadde bamwogerera yagambye nti ye tannamma ku baana Geostedy era nga tannaba na kumuvumako wabula bye bagamba nti yamuvumye yabadde addamu omukulu Peng Peng eyakola vidiyo emuvuma olw'okuba yagaana Geostedy okumulaga abaana era n'ayongerako n'agamba nti Geostedy wakulaba abaana baneeno ng'amaze okutegeera obuvunaanyizibwa bwe nga taata wabula nga wano waali Kagira aleka musajja munne Mr. Henry abamuyambeko. Nga nkongeddeyo mawulire gaffe amalala kuleetedde eggulire lya mwana muwala amanyiddwa nga Rodake. Ono nno nga yatuyimbira obuyimba bungi nnyo wabula nga wenjogerera bino tali mu ggwanga yagenda mu ggwanga erya UK wabula wiiki eno yavaayo n'akonfesinga nga wayagala bakyala banne ekintu ekyaleeta omuliro ku social media nga bagamba nti ebyo tebikkirizibwa mu Uganda. Rodake yagambye nti ye tatidde ku kikye boogera wabula amazima tajja gakweka nti ayagala bakyala banne. Ng'awo omanyi ku social media ku Facebook abantu ab'enjawulo baavuddeyo bangi ne bagamba nti Rodake mpozi nga tagenda kudda mu Uganda wabanga akyagenda mu maaso n'ebikolwa ebyo. Nga nkwongeddeyo mawulire gaffe amalala gwe nno munnange akyaneggaseeko kuleetedde eggulire lya mwana mulenzi amanyiddwa nga The Agent. Ono nno nga yavuddeyo ku big boy list eyafulumiza rapper amanyiddwa nga Gravity omutujju. Ng'omwezi ogwokubiri guggwako Gravity omutujju yavaayo ne big boy list nga naye kennyini yaliko ng'agamba nti be bayimbi abasinze okukikuba mu industry. Bino nno The Agent abigaanye n'agamba nti talaba nsonga yonna lwaki Gravity omutujju yalina okweteeka ku list eno olw'ensonga nti talina kyamaanyi kyakolera music industry. Bw'atyo naye n'afulumya eyiye kwe yatadde Bebe Cool, Bobby Wine ne Chameleone kosa abayimbi abalalalala. Nga nkwogeddeyo mu mawulire gaffe agabadde mu wiiki eno wenjogerera bino Bizonto biri mu kutya oluvannyuma lw'akulira DP Nobert Mao okubatwala ku poliisi. Nobert Mao agamba nti Bizonto byakola skit emu ng'erimu erinnya lye era bwe batyo nga bamutiisatiisa okumutta. Bw'atyo n'agamba nti ye tajja kubirinda kabatwale mu mateeka gabalamule.
Bizonto okwewozaako byagambye nti byo tebiina nkayana na muntu yenna era nti Nobert Mao ye president akulira ebibiina byonna eby'opposition gwe bakyasinze okwagala. Chameleone yeebazizza abazina awards okumulonda wabula ate n'agamba nti si musanyufu. Chameleone agamba nti eriyo abayimbi bangi abakyastrugglinga okubeera nga babeera nominated mu awards ezo wabula ye ku level gye yatuukako ey'okuba nti legend takyalina kubeera mu awards ezo nga bamulonda. Chameleone yawadde listi y'abayimbi abatonotono be yagambye nti zina awards yandibadde eba recognizinga okusinga ye era n'agamba nti ye takyebalira mu zino awards eza wano nga yeebalira ku international level awards. Nga nkwongeddeyo mawulire amalala agabadde mu wiiki eno, omukyala Fifi da Queen yasirisizza purezenta munne amanyiddwa nga Precious Remy. Wiiki eno mubaddemu omuliro gwa bano babindeeba era nga Precious Remy yayimirira ku TV station n'agamba nti buli mukyala yenna ali eyo ng'alina omwana wa bbaawe amuleete ne DNA results ajja kusobola okubalabirira. Kino nno kyanyiizizza abakyala bangi ku internet ku social media era abandi ne bavaayo nga bawa Precious Remy amagezi. Mu bo mwe mwabadde omukyala Fifi da Queen eyavuddeyo n'agamba nti Precious Remy alina okutulekerawo ekintu kino n'agamba nti ye teyaliyo nga abakyala abo bazaala mu mwami we wabula kyalina okukola kwe kuvaayo ne yeetondera omukyala gwe yali agezaako okwataakinga olw'ensonga nti kyakola tekyali kituufu. Omukyala yenna omutuufu talina kuteekawo lutindo wakati wa mwana na kitaawe. Wamma gwe akyekuumidde ku Itos TV nkwagala nnyo era nga nkyakwongerayo n'amawulire mangi nnyo agabadde mu wiiki eno era nga amalala genkutwalako ge gabivulu promota amanyiddwa nga Balaam. Ono nno yanyiizizza Obuganda oluvannyuma lw'okutyoboola ekitiibwa kya Buganda. Balaam yalabikibwako mu katambi akamu we bali ku event y'omu era abantu bonna ne basituka okuyimba ekitiibwa kya Buganda. Wabula omukulu ono Balaam yasigadde atudde mu katebe, ekintu ekyanyiizizza nnyo Abaganda bonna nga bagamba nti yatyobodde ekitiibwa kya Buganda. Balaam mu kwewozaako yavuddeyo n'agamba mbu akatambi akatambula ku internet si katuufu era nga kajingiddwa abantu abatamwagaliza be yayise ba haters. Nga nkututte mawulire gaffe amalala agabadde mu wiiki eno, ebya Wizo tebinnaggwa era nga wenjogerera bino yatutte omukulu Malembe. Ono nga ye yategeka ekivulu kya Chike kye batuuma A Night with Chike. Wizo agamba nti bano tebamusaba lukusa oluvannyuma lwa Chike okupafominga oluyimba lwabwe olumanyiddwa nga Breath Away lwe bayimba n'omugenzi Moze Radio nga tebamutegeezezzaako. Wizo agamba nti essaawa yonna Malembe yeetegeke okufeesinga ba lawyers be mu kkooti. Wabula ate okusinziira ku galiwo agabadde gaakagwawo kigambibwa nti Wizo omusango yaguggyeeyo oluvannyuma lwa Malembe okuvaayo n'amwetondera. Byonna nja kuba nga mbikutuusaako wano ku UN byawedde bitya byagenze bitya byonna nja kuba nga mbikuleetera. Sigala ng'okyekumidde ku UN show nange Maria Violante. Nga nkwongeddeyo mawulire gaffe amalala munange gwe akyandaba, omukyala akulira abasawo b'ekinnansi mu Uganda amanyiddwa nga Maama Phina yavuddeyo nawa abakyala bonna akalowoozo ku lunaku lwabwe olwa Women's Day. Maama Phina yagambye nti abakyala balina okuloga abasajja baabwe bonna abeemamaaliza mu bufumbo. Maama Phina yagambye nti gwe kasita olaba ng'omusajja ava mu line oba ava mu order, totunula walala wonna munyigeemu asobole okutereera. Guno nno si gwe mulundi ogusoose nga Maama Phina ayogera ekintu bwe kiti eri abakyala. Ne gye buvuddeko emyezi ng'esatu emabega yabagamba nti eddagala ly'omusajja okumutereeza mu bufumbo wakunyigamu. Nga mmaliriza amawulire gaffe agabadde mu wiiki eno nkuleetedde eggulire lya mwana mulenzi amanyiddwa nga King Michael. Ono nno nga yavuddeyo ne yeegayirira abafaani ku lwa Big Eye asuubira okutegeka Big Eye Festival nga bwe yagituumye. Yagambye nti bafaanizi mulekerawo okukuba Big Eye obucupa buli lwajja ku stage era nga kino bwe kitaakome kyandi affectinga ne festival ye gyasuubira okutegeka mu maaso awo ate nga Big Eye agamba nti oba ki ekijja kijje waakugitegeka ate era ng'asuubira abafaanizi okutaninga ku bulungi.
ago gensobodde okutuusaako gwe nno munnange akyandaba wano ku iTos TV ge gabadde mu wiiki agookya wabula nga sinnakusiibula teweerabira okusubscribinga ku YouTube channel yaffe that's iTos TV buli kiseera nja kubanga nkujjukiza okusubscribinga iTos TV kosa okufollowinga ku social media platforms zaffe ez'enjawulo omuli Facebook, Instagram, Twitter, TikTok n'endala nnyingi. You ain't ku iTos TV ekutusibwako iTos Productions Limited.